sife bannakatemba yennemuwa kubanga rolo ffe twagivaamu ne tugirekera ba politicians kati katemba asinga mu parliament. Kati parliament mwe muli drama, ebikonde, okulimba, karati, obubbi, byonna biri muli. Kakati ffe eno artist ate tuli mu kwegayirira. Gavumenti ekuweetya ssente n'ekuwola ng'oli artist ate n'ogenda n'olunda embizi oba wali mulunzi wa mbizi. Welcome to another episode of Creative Chaos stream. My name is DJ Bush Baby, and I'm here with my brother Josh the Fixer. All is today. Yep. And of course, today we are extremely humbled to have. He doesn't like it, but I'm going to say it nevertheless. A legend, Bwana Alex Mukulu. Yes, so I don't want to call me a legend. But you are. Legend. Okay? With all intentions and purpose. I like the outfit, Afrocentric. Thank you. Yeah, strictly. You're keeping it original. Thank you. Wale Wale. Wale Wale. There's a shirt called Wale Wale. Like a tunyonyole. Sati from Senegal. Hey. Okay. Sina Senegal, Burkina Faso. Wow. Simanyi oba gwe gye muyita Wale Wale. Kamiliyoni byakuba oluyimba. Obayita Wale Wale. Ane ekintu kyala yambadde ekyo. Nedda oluyimba Wale Wale means bali bali. Wale Wale. Which is okay. It's extraordinary. Yaba na Uganda. Eyo ate gye yali yambadde. Bagiyita Wale Wale. Bagituuma ki? Okay. Wale Wale. All right. Naye namwe yinza ogituuma Wale Wale. Tewali mutawaana. Anyway, we're very, very honored to have you, and today we want to use your knowledge, your experience to guide us and help us unpack something that I believe is also close to your heart. We want to look at, it's a very dicey conversation. Before we go there, yes. Before we go there, I've heard so many things about Mr. Alex Mukulu. Ninja akubuza ekibuzo ekisooka, as an artist, ng'okula, ng'okyali muto, okula, wandiika, ikimu. What is the biggest excuse you ever had? You look here, we have a trauma wall. It's a trauma wall because creative people are full of excuses. So bw'osoma wano ku kisenge kino, kikyojjukira noga send transport, it was one of them, kyantawanyanga nnyo. Finance guy is on leave. Tebajja kusasula. Njolo yange, where's my muweereze invoice, accounts ng'ekuzanyirako. Which one stands out? Which one gives you, like we used to, we love calling it these days, trauma? Trauma. Ekikutabula ekikujja mu mbeera. Mwanange kwebyo byonna tewali. Okujjako audience. Nze audience yenzijja mu mbeera. Etya. Kubanga audience yaffe yetuleetedde okuba kye tuli. Ng'aba bwe bagamba, mbumwe munfudde kye muli, ne babafukaamirira n'obafukaamirira. In fact, kubanga audience nsiru nnyo. I'm sorry to use that word. Kuba sabula. It's chaos. Kati audience ireetedde ba artist okola bakola ki? So bw'ombuuza ekinnumi omutwe, it is our audience. Not nti finances, biki ne ogenda n'okolera abantu n'obakolera ekintu ekyangu ennyo ne basanyuka nnyo ate ne bakuwaana. Gwoba ne problem sibo. Owulidde? Kakati nze problemu yange ne audience kwe kuwaana abantu ababakolera ebintu ebyekisiru. Si lwakuba nti tebategeera, naye lwakuba nabo ndowooza ate beefuula abasiru. Ne tuba nga tulina abantu betukolera kiringa nga katugambe bw'onoojajinga mu nsonyi ogenda mu politics ate gati. Era gye tulaga. Toyinza kujajinga Museveni kumukomparinga na Amin. Of course ajja kuba very good. So Museveni mu comparing n'abantu abaki abalungi abalala. Bamandera baani abo. Omanyi oba mulungi oba ddala oba muki. Naye toyinza mu comparinga n'ababi bokka. Kakati ffe wano audience yaffe etukomparinga n'ababi bokka oba na bibi byokka. What yeah? How? Tetukomparinga n'abantu batuufu mu nsi abayimbi baati. Chiva mu education system, chiva mu ngeri gye twakuzi. Nedda.
Kuzwamu. exposure Okay. exposure nti abantu abamanyi tebamanyidde ddala n'oluyimba olulungi kyeki oba luli lutya naye ebintu Balukola ebyo byonna batya? gyebiri oluyimba olulungi lulina standards zaalwo zirina okubeera followed right kakati abayimbi tebabimanyi n'ababayimbira tebabimanyi kati be bayimbira kiringa ng'omuzibe gunosanga bamuzibe nga mulimu owettulu kwegamba gwe owettulu ne bamutenda nti wakabi naye nga bamutenda bamuzibe kati kino kyetuliko batutenda so kyetuyita music industry mu Uganda tekiriiwo tekiriiwo ate eriwo industry ewa omusolo industry It's not even a sector. ewa omusolo kakati gwe buuza musolo industry musicians gwe bawa mu URA gwenkana olyoka omanyi oba industry oba nedda Ekisookera ddala ku mboozi ya leero. We want guidance. Siri muto naye ndi muto ku ggwe. And I would like to hear, I'm sure there's also people out there who want to know, what is the role of art in society? the role of art in society ekintu ekyo kinene nnyo 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 art yakulembera buli kintu kanve ku Katonda by creating whatever he created bw'aba gyali he's the master artist weebale nnyo ebyo byonna bye yatonda nfudu njovu biki those are all creative works. Therefore, creativity ye leading ensi eno. Ne Elon Musk bamubuuza nti success kyekimu kigambe eki yagamba nti creativity. Because whether you are a doctor nga toli creative n'abalwadde bayinza obutawona. Whether you are a teacher nga toli creative ba students bayinza okugwa. Ensi ezo ezaakola zonna zaasooka kufugwa ba artists oba ba philosophers. Ne ziryoka zidevelopinga ebintu ebyo byonna ebyavaamu industrial revolution biki. But even up today, creativity leads a nation. Bush baby, bw'onooyambala oba n'okola omusono gw'enviiri abantu bajja gukopa nga bw'ŋŋambye nti esaati kamiliyoni yagiyitaani wali ne bakitwala. Therefore you see nti artist yasooka to give you an example of how you should dress, of how you should behave, of how you should dance, what is socially acceptable, of how you should. Yeah, our problem as artists, we have failed so badly to recognize the role we have to be. Netufuuka ba beggars instead. Omanyi Solomon agamba mu Bible nti ekkubo eryamusobera lye ly'omuddu afuuse kabaka n'omusirusiru akkuse emmere n'ekkubo ly'omusota ku lwazi. Yes. Agamba kubo galema Solomon okutegeera. Kakati ffe twefuula abasirusiru abaagala okukota ki emmere nti roole yaffe ey'obwakabaka twagivaamu naye nga ffe tulina okukola ki okulidinga. Kati kino kijja buzzi by evolution, not by revolution now. Bano Bakyagulanyi okujja abantu okutujjako olutwe luli nti musiru ddala ddala MDD bakalu tebannalubano tujjirako ddala era bakyalimu ako nti oyo mudongo oyo katemba owulira abantu baga nti oyo munakatemba therefore tali muki magezi. Naye olwaleero kakati ate si ffe bannakatemba yenemuwa kubanga roolo ffe twagivaamu ne tugirekera ba politicians kati katemba asinga mu parliament. Tetukyazannya kakati. We're now rock stars. Twabivaamu. No, we are. We are rock stars. Katemba asinga mu parliament. Kati bali be bazannya katembo tusi. Amagezi gali gaga. Twalifuula. Equilibrium eringe ya. The abnormal becomes normal, which we call absurdity. Right? Yes. Kati parliament mwe muli drama. Ebikonde, okulimba, karati, obubbi, byonna biri muli. Kakati feno artist ate tuli mu kwegayirira government etukole ki songa ate rolo yaffe twagikola ki Twagikanyuga. Artist role ye mu community yonna is to be an example
to which people look at and say that is the way we should behave. Olinganda biramu. Firimu ennungi oba omuzannyo omulungi kwe kulaba character mu firimu eyo gwe n'oleeta muwala wo oba mwana wo omutono omugamba nti njagala ofaanana omusajja oyo naye ng'ali mu muzannyo. Oluyimba olulungi nalwo bwe lutyo lujja kutuuza taata, maama, omuzzukulu bonna oluwemula bonna baluwulirize, bonna bafunemu. Naye waliwo oluyimba taata wagambira nti owaye gwe vaawo omuzzukulu vaawo Geno nkimire ku mazzi. abikkiriddo ki kiri ekiri mu ki kati oluyimba si lulungi. Oluyimba luteekwa okuba nga luli all encompassing. Bwe lutaba then luliko problem. Omuzannyo bwe gutabaamu character omuntu gy'ayagala kwegomba kulaba then that's not a good play. tulina embeera y'okuba nti bannakatemba oba abayimbi oba bonna abali mu art sector nti baatandika okwawula mu myaka gye bacreate n'ogenda okulaba omuzannyo ne bagamba nti guno gwa 18 kudda waggulu Omuzannyo n'oluyimba n'ennyimba n'ennyimba gye ziri yes. kati ekyo kigwa kubanga ogambye nti oluyimba olutuufu Anti lwa famire kakati kiba oluyimba olwo era lubaako ekisobu. si Kasita kisobo bagamba nti firimu biro 18 tolaba mubaamu ebintu ebitajja kuyamba ali biro ki 18 naye nga biyamba ali 18 and above. yes. Kati kyekisobu kyalwo nti art talina kuyamba kintu kimu oba muntu omu alina okuyamba throughout the ki mbawulidde wano mwogera ku geners na biki na biki. Art is art. Ekimuli ku mmeeza look this is art now. Right? Sawa. Toyinza gamba mbu jena kyeni Musawa. toyinza gamba nti jena kyeni toyinza gamba nti ono afro ne bwokanya tekayinza kudduka okitegeera Ne woka papia. okitegeera that is art. Olaba frame yonna engeri gye bagikola ki gye bagikola kyenkutegeeza nti artist obanga ekimuli ku mmeeza you can please a Muslim, you can please a Catholic or Nupu or An atheist. That's what I call above sea level. Artists should be above sea level. In other words, we should not be part of the confusion. We should be part of the answer to the confusion. to the confusion. Therefore, we must not participate in the confusion. We must be above it in order to see it from a bird's eye view, and we say this is where the community should go through our songs, through our plays, through our films. I want to pick your mind on something that speaks to the current state of affairs. How did you get to Namanyiga Fegetuina, the influence that we have? As I don't want to call it an industry, Yeah, we not but as yet. as a constituency. How did we get to be so powerful that certain key players within that space are banned from holding concerts? Others are banned from holding plays in theatre. Others are banned from having their films or certain bodies of work have to go through heavy scrutiny. The UCC has to come in and say, and things like. If we are so powerful and disorganized, how did we get to that level that batutiate? Artists now we know kuba n'amagezi agamala. Okay? Artists, you are not kiringanga era mu politics. You are not supposed to oppose something. Yeye ensonga lwaki abamu babagaana okuyimba. Because they are all in opposition. Naye nze ndi ku competition. Kuvuganya. There's a very big difference between Opposing okuwakanya n'okuvuganya. Being competitive. Opposing is muje muyita opposition. Yeah? Naye okuvuganya mu mupiira Arsenal ejagula omuzannyo omulungi asinge owa Manchester. Right? Basobola okugoba okuvuganya. Okwopozinga kulinganga mupiira ffe gwe twakubanga edda. Twalina ekyalo twagenda okuba omupiira abasajja ne batugamba bwe mutugoba tubakuba. Bwe tubagoba tubakuba. Kakati ne tugamba nti kakati tukole.
bwe batugambye batugoba batukuba Migo. bwe tubagoba Miggo. batukuba olidde kakati eyo opposition si kuvuganya baartist balina kuvuganya ne status quo nti gavumenti ereese etteeka ki right kati artist gwe n'oleeta ekiri beta so si to kill that kye baleese noga nti nkiwakanya vuganya n'ovuma n'okuvuma so baartist abamu bawakanya abali mu buyinza ekitali kituufu balina kuvuganya kyekimu n'ebibiina by'opposition byonna tebirina kubanga biwakanya birina kuvuganya bring a better idea bush baby kati nga mu kuyimba bw'oleeta oluyimba olulungi automatically lukola ki lutunda Lukwata. lunsinga so okuvuganya kwaffe tekuteekwa kuba kuwakanya nga bono boolaba bakutte emiggo ne balwanyisa ate baatisiti bannaabwe tekiteekwa kuba bwe kityo vuganya vuganya leeta oluyimba luli beta leeta ku stage something production eriki naye bino ebyo ideas teziggwayo teziggwayo ate okuleeta ekintu ekiri beta my idea you have to work for it yeah olina okweggalira neweewamba nga bwe bagamba ennaku zino neweewamba n'oteerera n'ogandika kakati njagala oluyimba ki olw'enjawulo ne bano ate bajja kukwata miggo ate bakubagane ate mpulira bano bakenzo ate bano babawadde sente za kukola kino ekintu ekifu ennyo ati situtekwa kukkiriza sente ziva mu gavumenti nga bakugambye nti yimba okutunoonyeza obululu obwo bwamalaaya omanyi tulina baatisiti bamalaaya abakola obwamalaaya ku indasitule yaffe bajja kwendamu bwenzi gavumenti ekuwa etya sente n'ekuwola ng'oli atisiti ate n'ogenda n'olunda embizi kigatta olina kukola art webale nnyo bakuwadde sente kukuza art kyokka gwe obivuddemu ogenze kulunda mbizi kati obadde okola kimu art oba wali mulunzi wa mbizi Wali invader. Wali industry invader. Masquerader. ye twabayitanga tutya twakurashinganga waliwo kye baatuyitanga Get crashing. crashing a party. so na bano bacrashers webali olufunamu kyafunye out owulidde kati tulina embeera gye tuli musaawa eno abayimbi bagenze mu byobufuzi abayimbi tebali mu byabufuzi bakozesebwa byabufuzi naye bo tebali mu byabufuzi okay bakozesebwa ab'ebyobufuzi ab'ebyobufuzi Yes. kati njala tuwumbewumbe what is the future of our art currently? We have censorship, tulina abakozesebwa, tulina a lot of scrutiny, Obutakkaanya ebibinja obutakkaanya, bingi. which means art being at the top of everything political in this country, kitegeeza nti power has been recognized. Yeah, Yeah. it is. Kati what Naye is the kankubulire. future? What is the future? The What are we future is a in product this political climate? for us to be able In 5 to minutes. bring relevantly a product for sale in terms of moral, political, social standards. A product for sale. Tetuli important yet. Bush nzijukira twayogerako naawe nenkugamba nti artist tuli ku platforms etaano local eri national eri continental regional ne international Global. global so fe baartist bawano tetulina national because the issues we sing about are not national as such kyova olaba nti era maketi yaffe ntono ekoma mu kampala almost nti neggulu omuntu artist ayinza okuba nga tayimba because byayimba tebiri national Bikwatagana. tebimukwatako kati ate bodda ku regional Rwanda market weeri but we artists olw'okuba amagezi gaffe oba the knowledge we have the information we have oba obutasoma bwaffe oba okusoma kwaffe Kyogambye kyoyise exposure. exposure Yes. we are not reaching out to the nation with the national issues. Therefore, our importance is diminished by that way. But if we were reaching out people
on a national level with the national issues. Singa ne government bino byerimu ebyombo ate empera gundi tebisobola. Naye ng'ekikulu ekisinga is to do a work that brings pride to everyone. Teri ajja kikwatako. Michael Jackson bwe yayimbira mu America tewali yamugamba nti kiki oyimba. But he brought pride to every American. Lwaki? Because omulimu gwe yakolanga nti bw'akoze luyimba ddala luyimba luliki nga tolina question about it. National. Nti oluyimba luki lulungi. Kati kasita tubeera n'ennyimba nti oluyimba lwa Alex Mukulu bannakampala lulungi oba lubi, that means there is a problem with the song itself. Kasita lubeera debate. So debating ako. Muntu yandibadde agamba nti olwo tolwogerako. Nga buli omu akkiriza. Kati ojja kugamba mbu tekiwoomera matama abiri. Omu ayinza okukkiriza omu n'agaana. Era tebabulamu. Naye gwe mubuuza nti gwe olina amatama ameka. Josh, before we wind up, I want to pick his mind on the recent recommendations as far as the copyright law is concerned. The law has been there, but it has always been there. Yeah, never effected. Yeah. I guess because it had been overtaken by a couple of events over the years. Katibibali said you'd probably call it an addendum or some sort of amendment. Yeah. To ensure that it's implemented. What is your position or your stand on the suggested recommendations? Of the copyright law? Yes. Copyright nnungi. Naguno gujwa okuva edda nedda nze nkubuulira copyright ebaddewo. Naye nga tetulina infrastructure eyinza gi implementing. Hope Mukaso oyo muyimbi yagenda n'asanga omusajja ng'atunda ennyimba z'ekatwe ng'agenze mukwata. Omusajja n'ajjayo ejjambiya. True story. Namugamba nti gwe Hope nvaako okola si ssente zo nange nkola zange. Kyokka ng'ali ku nnyimba zo oli z'akola ki? Naye amaze omugamba nti okola ssente zo nange nkola ki? Zange. Now you can imagine the sensitization that can change that man. From thinking nti akola sente ze ku nnyimba z'omuntu kuwakawo omuntu omulala weebale nnyo. Kati oyo ogenda mukyusa otya amangwa. Si ebikubya amasasi Josh. Oli ayinza okugirayo mundu nti nviira wano nze mperera baana bange gweoyagala ki? Owulidde? Yes. So police eneemanya etya erina gadgets wali ku police station nti oluyimba luvuze eggulu nti luvuze emirundi emeka? Owulidde? Nti luvuze eggulu luvuze embalala. Police ani UCC erina that center where it can know nti oluyimba lwa gundi Josh luvuze ekoboko ku ssaawa 4 ate ne luvuga ku ssaawa 8 ekabaale ate ne luvuga ku ssaawa 2 ku radio BBS oba kiki. Therefore Josh yeetaaga sente bweziti anagenda kigobe. Ffe twakola akalango mu Bulaaya mu America ka Uganda. Naye njagala okubuulira bo balina how to follow every radio station ate nga nyingi nnyo zisukka ne miliyoni. Ne bamanya akalango kakubye wano ku radio gundi ne bamanya bo ne bakuweereza chekiyo. But who will follow that here? First of all, kinganga oil bwe twavumbula oil wano. Museveni had to train people abagenda okukola muki mu oil. That sector. Na wano tulina okutraining abantu ne police ba judges abagenda okukola ku copyright. Naye tulina bameka balooya aba copyright kakati wano tulina nga basatu bokka nga mwe muli n'oyo omuyimbi waffe yani Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi oyo ayiiya ennyimba aliwa sikya yani ayiiza ennyo abantu ennyimba. Silver Kyagulanyi. Silver. Yes. So bali bameka Era balinga basatu bana babale. okitegeera. Police nze nakwatako nange video zange za 30 years of bananas ne tutwala ebizibiti ku police ate police yabitunda
Asikatembo oyo bubbi tukutte abantu batunda video zange nzikutte zennyini zitutte nti baba batunda ki ko poliisi nti bitu ekyo kizibiti okuddayo ng'ekizibiti tekiriiwo kati copyright law nungi nungi nnyo kuba eprotectinga omuyimbi ne employment space yaba artists, all artists, yes, okay, who have creative works, yes, okay. Kati ogambye tetuna infrastructure teriiwo yeti naye teekawe ligenda kubeerawo. Amina. So are we jumping the gun over? Are we jumping the gun over? Maybe let me rephrase this. Today, ngatu wunzika. Alex Mukulu oli ku front page, New Vision, all the dailies, special presidential advisor, all matters creative. Ichiri mudiro, how to go about the copyright. Bibi kwatako oba amagezi ki. For it to be effective. Nze ndoza tulina okumanya nti copyright is not a matter of development. It's an issue of growth. Tulina okukula okula Nacho. nti gwe kenyini baby bush baby toyinza kugenda n'okola CD n'ogijjamu copy nga kiri morale Unethical. nti it is wrong. Nti sisobola kukola luyimba lwa Alex nendujjamu copy nendufunamu. Kati that's one. That's what I mean by growth. Tulina okumanya nti community gye tulimu ekuze ekimala to respect copyright. Nti nedda. How? Ekula etya? Education. Then tujikuze. Yes, tujikuze. Education. Civilization levels. Yes, examples. Lugendo luwanvu. Naye tolooza nti kijja kujja kati. Copyright ejje. Kubanga kati ne India waliyo copyright. Naye teri asinga bayindi ku abusinga copyright. Ez'ebitabo, ez'amadagala, ez'abiki byonna. Pozi ez'amadagala ziba patents. Okitegeera. Naye nga to monitor abantu obutabba nnyimba zo kiva ne ku bantu bennyini nga bali civilized enough bakuze ekimala. For us kye tuliko wano mu Uganda ekikulu tetunnakula twagala nnyo development. Ba politicians batuwa development copyright nga ne ba musician tebannayiga kuyiiya nnyimba wadde okusoma music kakyokka obaagaza bafune copyright. Owulidde kati walina ba music arrangers abakola mu studios abarecording abebeyita ba producers ekintu ekitali kituufu ebintu byonna biri disare kakati gwe nolooza it is growth. Kakati bw'oleeta development kiringa nga bonokola oluguudo lwa korasi nga abayitako basuulako ebikongolero bya kasooli. Era bwe kiri kati mindset. Kati ye computer bwe yatusanga wano kati musicians ne baba nga bakozesa kiki computer just owulidde we yatusanga ekitali kituufu. So we didn't grow into the computer. The computer came to us as a development and we just jumped in. Tuli balema. Tusobola bikozesa bulungi. Kiraba? So that element of growth tulina okutegeera naffe nti we tuli kaakati copyright eyimiriddewa wano naye tetujja kusobola kukola ki kuwa ebyo byesuubiza copyright omuntu afe abaana be bafune ssente ate nga copyright gy'owakanira n'oluyimba okufunamu ssente terulina gye lutunze kiri awo. Lukeme Kampala. Okubye nnyo. Alex okubye nnyo. Naye ng'oyagala copyright. Okubye nnyo ssebo. Ani agenda ogula oluyimba lwo? Ani agenda ogula oluyimba lwo? Alex. But Alex is still with us. We have a couple of subsequent episodes coming up, but please like, share, and most importantly, please subscribe to the channel. The more numbers we have, we also become relevant. And this is not by accident, okay? It requires resources and things like that. So please fund us through your subscriptions, okay? Other than that, I thank you so much, Alex. It's a computer to subscribe. Yes.